Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news. Omubaka Gorreth Namugga ate wetwogerera Ssembabule akwagiddwa. Omubaka wa Mawogora constituency Namugga Gorreth akwagiddwa lwaki? Ono nno agenze butereevu ku poliisi oluvannyuma lwa poliisi okuvayo n'ekwata omuvubuka awangaalira mu bitundu by'e Ssembabule atimbuludde ekifaananyi ekibadde kiteeke Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ssembabule atimbuludde ekifaananyi ekibadde kiteekeddwa ku nnyumba ye nga kya candidate wa NRM era kwoteeka ebya General Museveni. Babitimbye ku nnyumba ye yennyini mwasula without his consent oba ewatali kukkiriza kwe. Kino nno mwattu oyinza okwebuuza kimenya mateeka oba tekimenya mateeka. Waliwo amateeka agafuga okutimba ebipande era nga gano gagwa mu ttuluba ery'amateeka ag'akakiiko k'ebyokulonda oba akamanyikiddwa nga Electoral Commission. Singa ekipande kiba kitimbiddwa mu public place, you're not allowed to unpin it or to plug it off. Tokkirizibwa. Kyokka ate singa kiba kiteereddwa ku nnyumba yo, ki ekiddirira era kibeera kitya? BTN Media, Ssenyonyi omuliro agukumya ategeezezza Nabbanja nti wakufaafagana naye. Kyokka ate era mu ngeri y'emu njagala okutegeeza nti Deputy President wa NUP mu Buganda Region Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi asinzidde Mityana mu constituency y'omubaka Zaake ng'atongoza campaign za Zaake Francis Butebi n'alayira okufaafagana n'ab'ebitiibwa na buli aneesimba mu kkubo ery'enkyukakyuka. Zaake Francis alabudde lumu Richard owa Mityana South nti tujja nalwoga amuvuganya ayongedde okubeera nga awaga n'alaga amaanyi mangi nnyo nnyini ddala. Bingi byenkuleetedde tuulakalira ate imbikuwe. BTN Media Beyond the Newsroom omukutu Semakutu nzadde niye batuusako ensonga z'Ssemasonga awo wennyini wenjagala tugende basula okubeera nga banywanyi tutandikira. Saagala kumala budde bwonna video gimpere like bwe giba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kino mwasobola okubanga agikufunira era nga ate munange tugijjamu omulamwa. Kansooke nkuwe ku bigambo bino ebya Honorable Mwanga Kivumbi manyi bagamba nti gano masavu ate munange gawooma gookya. Sooka owulirize ebigambo bino. Kati kino nakyo kankijjewo. Senior Deputy President wa Buganda Region. Attend the Senior Vice President is a new Deputy Chief President whatever is a President. Chachawula Vice na Chief na Deputy. Kati wanamliwa nga President wa National Unity Platform. Ababigana zao kama wezo obubaka buno abaliwo n'abataliwo National Unity Platform ekuwa mutoki mutwesimbyewo esaba yonna bekulaba makantutu National Unity Platform ekujjawo Mityana South omukyalo ono Kavini Namugga yakutte abaweera ya National Omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi ayogedde lwatu n'abategeeza nti bannamityana South ffe ow'ebitege tetumulinza tumutwala ne Namoje nga simufungize
era omubaka alina tiketi yaffe y'ekibiina kya National Unity Platform simulala ye mukyala amanyikiddwa nga Kevin Nalwoga ono muganda MC Mayor kano bakakutemeremu bakakumpeera abaana abatemi babu video buno omukyala crash MC Mayor Kevin Nalwoga ate butereevu njagala okutegeeza bwe batyo bamulangiridde butereevu nti NUP gwe esimbye emabega buli anayimirira mu kkuba ery'enkyukakyuka bakufaafagana naye era lumu Richard we twogerera ebibye si birungi ku luuyi lw'ebyo. Omubaka wa Namugga Gorreth Namugga we twogerera ali ku poliisi Ssembabule musango ky'ogumutwazizaayo bakutte omuvubuka lwa kutimbula kifaananyi kya NRM ekibadde kitimbiddwa ku nnyumba ye mu kusosonkereza n'okukola ebintu bino ebipande bya NUP twalabako n'abavubuka nga plugging out ebifaananyi bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yadde omukulu akulira EC Justice Simon Byabakama teyavaayo kubaako kyayogera ne bw'ababa byakwerinda bonna baasigala basirise kyokka ng'eryo lyonna effujjo likolebwa olwo ye baatimbye ku njuye ku maka ge waasula olukijjeeko ne bamuleetera poliisi naye nga bino byonna baabikoze kumusosonkereza kubanga bamumanyi muvubuka muwagizi wa nkyukakyuka. Labayo. Tuli wano tuli kabangali ya poliisi tugenda Ssembabule ku district kubanga bakutte abantu baffe mubajje ebifaananyi bya Dezi n'ebya Mwami Museveni bagenze ku nnyumba ye ne batimbako ebifaananyi nga taliiwo olubagambyeko bamukutte bukwasi mu kubanga yabajjiddeyo ebifaananyi tuli kabangali abo tugenda ku poliisi naye kyonna kyengezaako okugamba eggwanga nti amateeka genna ffenna agatufuga mu by'okulonda ffenna genkanankana tetugenda kunyigiriza bannayuganda nga tulinga balowooza nti ekifaananyi ky'NRM kyanjawulo nnyo ku bifaananyi byaffe ebya Nuupu ffe waffe Ssembabule tulipotinze ku poliisi ebifaananyi byaffe byonna bina babijjayo mu field tebagambwako amateeka tegabakwata kaakati twagala okubuuza mwami Byabakama lino eggwanga likyali lyaffe ffenna kiba kitegeeza nti ffe akalulu tukavemu kasigalemu ab'NRM kubanga balina okutimba ebipande Nuupu terina kutimba tugenze ku poliisi tulabe ki ekigenda mu maaso naye tetugenda kukkiriza kujoogebwa ensi yaffe ffenna ensi yaffe enkuba ketukube kyonna ekijja kijje tujja kubeerawo nga bannayuganda nyongera okubagumya tuteka okulwanira eddembe ly'abantu baffe toyinza kukwata mwana n'omusiba okutte akomplainize nti batadde ekifaananyi ku makaage naye akitaddewo omulese n'atambula kano kakodyo ab'NRM bakakozesa okukwata abaana b'enkyukakyuka kubanga basuubira nti bagenda okuyisa okutiisatiisa abantu ekimala bye bigambo by'omubaka Namugga byagamba nti bino byonna mubikola kumalamu baana ba nkyukakyuka maanyi era tetugenda kubeera nga tubikkiriza yadde akamu n'akeddagala agamba nti tuli baakulwana mpaka kale byavuddewa wawe bitandikidde omanyi mu amateeka tegabeerangako blind era amateeka gano gakuwa ekituufu n'ogenda maaso n'okuba nga ate okimanya anyway kandabe kansaani wano anyway omanyi njagala nnyo okukola ebintu sometimes nga bigoberera amateeka saagala kwekubira ku side emu mba njagala nnyo tumanye amateeka kiki kye gagamba. Honorable Namugga yagamba gwe lwaki mutukolako effujjo erifaanana bwe riti anyway kanoonye ku kanso wano katini ndaba oba mufuna atunnyonnyole amateeka kiki gagamba ku nsonga ng'eyo. Naye anyway kale namufuna I think next time ate tujje tubannyonnyole omuntu singa baba batimbye ekipande ku njuye kizza musango okukijjako fine kizza musango sibo ng'oba okisanze mu public place n'okijjako naye omuntu asigaza obwannannyini
ku makage era okukola ekintu kyonna ku nju y'omuntu oba mu property y'omuntu omuntu oyo olina omusaba olukusa waliwo omusango ogusooka okukwata ogwa trespass oba osalimbidde mu property etaliyo ebyo byonna gavumenti yakuno ye ebiraba anyway kakati njagala kwongera katambi wano akanamugga akalala omuntu najja n'atimba ekifaananyi ku nnyumba yange sirisobola mugambako ennyumba y'omuntu public property ebyo nno bye bibaddewo Ssembabule ekituufu kiri nti bino ebikolwa ebifaanana bwe biti tubivumirira anese kuvumirira yenna okulinnyirira eddembe ly'obuntu ekyamazima amatuufu ekyo nakyo si kirungi emirundi 100 era tukivumirira era nga tukigaana era nga tugamba kibi emirundi gyonna kijja sigala kibi mulekerawo okusosonkereza abantu n'okubanyigiriza. Remember, the more you push someone onto the wall, he or she will defend himself. Ekyo ekijja okuddirira bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza omusaayi. When Ugandans are feeling that they are oppressed, but don't push them onto the wall, they might fight back, and once they fight back, you may not like it. Omuntu jangu musabe bulungi timba ekipande ng'oyogedde naye bwagamba nti totimba ku nju yange teeka ku muti guguli wali teeka ku muti n'olitaliwo ng'ojja oteeka gapande go ku nju ye yenze nenkusanga ng'oteeka ku yange ekugoba nakiso otimba ki oba oleese kya nuupu oba oleese kya dipi oba oleese kya NRM nkusanga okiteeka ku nju yange nkugoba najjambia ani akulese wange biteeke eri ku kkubo ku public property koba oteeka why at my home on my house. Let's be sincere. But bino byonna bwe mba nkuggyeko awo ne nkutwala ewa Honorable Ssenyonyi Besekezi ono nno alidde obuwuka naye nga ki ekimuleetera okutabuka mu mbeera bweti ekitabusizza Ssenyonyi si kirala Nabbanja bino byajjo bulabayo Nabbanja obaddi tukubanja Kibalama gwe n'abenjuuyo kubanga gwe wagambe eggwanga Kibalama mu mulina aliwa nkyala wa Kibalama kati naye twamuziise bbanga lino lyonna ng'abanja bbaawe tetumanyi na mbeera ki gye yafuddemu tebitegeerekeka. Nabbanja ogwo omusaayi gwonna ogugenda kulondoola tujja kubanja paka w'obeera tumanyiiwo wano kumpi wano abantu bwe tubamanyi so weetaase gwe nga ggwe ku nsonga eno ffe tuli bakozi bafujjo ne tubanja obwenkanya ku bantu baffe bano so tetwagala kitwalibwe nti kakati naffe tuli awo tuli bulindaala bwe tukwata obukulembeze bwe tuti buli muwagizi wa NRM buli akola mu gavumenti eno tugenda musiba enkola si ntuufu naye tugamba nti abazze bakola ebikolobero ku bannayuganda abo buli kinoomu ajja kuvunaanibwa ye nga ye abatta abantu bano abazi famire zino bajja kuvunaanibwa bo nga bo obwenkanya ekyo kitegeeza so ne gavumenti balaze nti bajja kikola ffe tugenda kikola abantu bano bategeere nti kaakati nfunye okumalwa. Oyinza okunbuuza ekibuuzo lwaki ndeese akatambi kano nkakomezzaawo lwa nsonga bbiri. Waliwo vidiyo eno baagisaze nga bagamba nga Joel agamba basazeemu paati eyo ng'agamba si bwe tuti bwe tugenda okukola kino kigenda kubeera nga kivunaanyizibwa ku muntu Ssekinomu ne bakatema ne bakafunza ng'agamba Joel ng'agamba aba NRM bwe tukwata obuyinza tugenda kubasiba ate abantu tugenda nammwe bakola buti akatambi akatuufu kekano. This is the full version. Joel agamba Kibalama Nabbanja ali ku mutwe gwe. Nabbanja yennyini yayogera mpoga yali amubuuza tujjukira ffenna bulungi. Nabbanja n'atutegeeza nti Kibalama ali mikono gyawe gavumenti ye mulina. Waita akaseera katini ne bamwegaana ne bagamba ffe tetumumanyi ne wabawo omukulu w'amagye omwe yatugamba mbu Kibalama ali bweru wa ggwanga.
kitubuuza eyamutwala lwaki tomuleeta. Jolo Ssenyonyi agamba nti tugenda kubanja kibalama until our last breath, if not so bwe tukwata obuyinza buli muntu agenda beera accountable ku ebyo byazzenga akola. Kano ke katambi akatuufu. Well and good, buli omu avunaanibwe okusinziira ku bikolwa bye nga bw'akoze. Akoze obubi afune empeera ye. Buli omu nga bw'olindirira okukolerera eggulu, mu ggulu buli omu afuna mpeera ye. Ate bakuwa ya munno. Era ne Bayibuli egamba nti ebibi by'omwana tebibalibwe ku muzadde. Nedda. Omuzadde ayinza okugenda mu ggulu omwana n'okkirira mu geyeena. So it is the same story here. Mwe musasulire ebikolwa byammwe ebyettima bye mutuusizza ku bannayuganda. Kaakati omubaka Zaake Francis Butebi agukumye, wuliriza. Nandi bagambye ebigambo bingi nnyo nyini ddala naye leero tetulonkinga njagala okukozesa omukisa guno ng'obudde tebunnayita saa zigenda wera 11 mbayitire deputy president abyogere byonna saagala kubimalayo. Ayagala deputy president wanike mukono mu bbanga bwoti, wanika omukono mu bbanga ulemezeeyo. People power, people power. Bannankyukakyuka Zaake Francis agamba Nalwoga Kevin ye mubaka wa Mityana South yaddako era oli yerumu bamukanyuzidda ettale. Agamba bategeke bo bajje basagula akalulu kubanga bakimanyi bulungi nti Mityana South eri mu mikono gyabwe bannankyukakyuka. Nalwoga ye ng'omuntu ayogera ki? Wuliriza. Amaanyi ga NUP ge gamuleeta mu ntebe ng'ali eno alina eno bwe yamala n'atwefuulira bassebo ne bannyabo. Nalwoga Kevin ngenda kumumegga nga nyimiridde wamu n'ejja lino Kyagulanyi atusimbise tugakiremu amaanyi bavubuka bannange. Guno omulembe gw'abavubuka nekitegeera emyaka 7 Bayibuli gyeyogerako omuntu ow'amaanyi gy'alina okuba nako kabeere mukulembeze ali mu bufuzi buno yagituusa dda. Naye lwaki nga tetukyusa bukulembeze buno ne tuleeta enkyukakyuka nga tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssemitembo okulaba nga tumuwa ensolo ya Uganda. Nze Nalwoga Kevin wendi okuweereza bannamityana South siritunda mwoyo gwange kubanga essaawa zino kyekitubonyabonya Mityana South. Twali tumanyi nti ekitiibwa kya kitaffe ekitiibwa kya NUP tukijjeyo naye abange kyatundwa olw'obuno obuntu obutaliimu naye nga twetaaga Uganda empya. Bavubuka bannange temulina mirimu mwesige ffe emiti emito ffe tugenda okubakyusiza Uganda, ffe tugenda okuleeta emirimu, ffe tugenda okukola ku malwaliro gammwe tutuuse ebirowoozo byammwe. Tetugenda kubeera ng'abo betwatuma mu parliament okututeeseza ne baleeta ebiteekateeka ebikuba opposition. Bassebo ne bannyabo, Nalwoga Kevin empologoma enkazi mu nsajja eza Mityana South wendi nkwesanaanyi gammwe nenda kuleeta obuwanguzi bwa kitange Kyagulanyi Mityana South. People power. Oyo ye mukyala Nalwoga Kevin agamba siwatunda mwoyo gwe. Twali tumanyi nti Mityana evudde mu mikono gy'abamusibira mu bbwanga ezze mu mikono gy'abannankyukakyuka. Kyokka mu lw'okweyagaliza n'okufuna ebyabwe basalawo batunde emyoyo gyabwe basobole okufuna ekidde eri omumwa. Honorable Nalwoga Kevin yagamba si wakutunda mwoyo gwe wabula wakulemera ku principles ez'enkyukakyuka nokyusa Mityana. Nga mmwe bannamityana South mumwesize ne mumuwa akalulu era nga mmwe muwesize Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze wa mu bigambo bya Honorable Nalwoga Kevin Mityana South mumulabiranga ddala. Kale omukulu w'amakomero ono yayogedde bambi ku bulamu bwa Sauda Madada naye njagadde tujjeyo ko tuwulirize mu story eno katini.
Mukyala Amadada Sauda biri nti ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omwenda omwaka guno ekkomera ly'abakyala eryeruzira lyayaniriza omusibe ono gwe twogerako ng'ava mu kkooti ey'e Kawempe. Bwe baamuceekinga mu kuyingira n'asanga nekisangibwa nti ayinako ekirwadde mu bulamu bwe nga luberebere omwezi guno gwa Novemba 2025 saawa nga 5 ez'ekiro yali agenze kweyamba mu kinaabiro n'aba nga afeintinga. Abasibe banne baamuyamba ne basobola kuyita abasirikale n'abasawo ne baddukirawo bunambiro ne bamutwala mu Sikibe. Tiimu yaffe y'abasawo bakwatagana n'omusawo wa mukyala Madada ne bakola kyonna ekisoboka era okukakana ne bamwongerayo emulago n'ajanjabwa. Olwamala omujjanjaba ne bamukomyawo. Ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno nga naatera okugenda mu kkooti enkeera, ekitongole abasawo baffe ab'ekitongole ky'amakomera baamwekebejja ne balaba nti yadde talina maanyi naye akyasobola kugenda mu kkooti. Ebyembi nga 18 ng'ali ku kkooti n'aba nga era obulwadde ne bweyongera. Awo n'omulamuzi we yayingirirawo n'aba nga awa ekitongole ky'amakomera oda era omulwadde ne tumutwala n'atasobola kuba nti agenda mu kkooti ne tumutwala kumujjanjaba. Ripooti gye nfunye ku makya ga leero egamba nti omulwadde agenda atereera. Tujja kweyongera omujjanjaba era n'okutegeeza kkooti n'abo bekikwatako embeera weetuuse. Basajja mmwe anyway ebyo nabyo mubiwulidde. Sigenda commentinga naye munzikirize mbateere wano mbaagaliza byemunjagaliza. Tukomawo ne recap ya campaign y'omukulembeze nga bwe bigenze mu maaso n'okuba nga ate bitambula yonna gy'atabaalidde musajja wattu olunaku olwaleero. Jjukira olwaleero lwasebyeyo okuba campaign mu mambuka agenda banga akomawo enkya lunaku lwakutaano. Tumusuubira okumulabako enkya ng'ennaku z'omwezi 21 wali e Lugogo ku kivulu kya King Saha, then ate ku Baraza Kawempe South. Is it Kawempe South? Yes. Tujja banga tumulaba. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu gwoli ate ogukuwa ensonga zisemasonga yenzeddene. Munzikirize mbaagalize bye munjagaliza tuddingane nga guludde nakkiriza ne teweerabira tudda ne recap. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.